Kapiteni Justice Nwagaba ow'emyaka 49 yasingisidde omusango oluvannyuma lw'abajulizi 6 okumulumiriza okubba obukadde 68,67 eza Nnamwandu Dorothy ow'omugenzi Lieutenant Peter Ogwang. Lieutenant General Luguti ssente bwa kkooti asoose kumusomera ebikwata ku musango bwe yabadde nga tannaba kugumusingisa. The accused prudently processed and without claim of the right took shillings 64,670,000 shillings from Commercial Microfinance Limited, Nakivubo, which was intended to benefit Ayem Dorothy, the widow of the late RO 5210 Lieutenant Peter Ogwang. Omusango guno Nwagaba yaguza wakati wa October ne September 2008 bwe yenyigira mu kubulankanya ssente ng'azijja mu banka ya Microfinance ya Nakivubo nga zaali za kuyamba Nnamwandu ne bamulekopa omugenzi Lieutenant Peter Ogwang. Ono yakozesa mwannyina okuggyayo ssente nga yeefudde Nnamwandu. Thus, on hunting for the culprits, they managed to arrest Captain Justice Nwagaba for defrauding pension money of the estate of Lieutenant Peter Ogwang. That he used to happy grace his sister-in-law to personate her as Ayem Dorothy, who was the widow to the late Lieutenant Peter Ogwang. Ssente bwa kkooti asinzidde ku bujulizi obwaleetebwa abajulizi 6 n'oludda oluwaabi lwakungaanya okusingisa Nwagaba omusango ngo byonna kkooti yabitunulamu nga bituufu. Instructs the Bank of Uganda to pay. Having looked at the summary of the evidence used by both prosecutions and defense, this court now addresses itself to the ingredients of the offense as Nanti Alex Mukwana omuwabi wa gavumenti ategeezezza nti ekikolwa kino kiyitiridde okukolebwa bannamagye nga beenyigira mu kubulankanya ssente za bannamwandu ne babulekwa ba bannamagye n'asaba kkooti okumusayira ekibonerezo ekimugwanidde abalala basobole okumulabirako. So we pray that during the trial the public, the president and the public move out. Kyokka munnamateeka wavunaanibwa Kamanda Cyrus Mutungi asabye baweebweyo ebbanga ssente zino bazisasule mpolampola era n'emyaka 13 gy'amaze ku limandi bagitunulemu nga bamusayira ekibonerezo. Omusango gwongezeddwayo okutuusa May 16 omwaka guno lwe banaamusayira ekibonerezo. Judith Narugwa yakusakidde eggulu eno.